kati nze ndi mu bisenge by'amakolero ga Waaka kuba ebigambo bino ebyo bagamba ekintu ekisibuke Congo kiyingire Uganda kigwere Kenya kigwere Rwanda gundi ba dictator babiri nchogedde omwaka mulamba n'okusoba nga kikyali mu bisenge by'amakolero ga Waaka kati waliwo abatandise obbiraba ebiri ku ngulu akyogedde leero ago mazima amatuufu agataliko kubuuza ebinene ebisingako sisobola bibagamba siweereddwa lukusa mubireke eyo naye wulira oluvannyuma lw'okubanga Congo babafunziza mujjukira bwenakola episode nga East African bapresidenti ba East Africa bonna nga Uhuru akyaliko batuule Kenya ne basalawo Uhuru yali akyaliko yes ne bateesa okutwala eggye lya East Africa okutwala okukuuma emirembe mu Congo era ko twayisa message nenfuna n'ennamba ya Uhuru n'enjigaba ne tubabuulira ne babeera vigilant ne bategeera ekituufu mujjukira Geno Jeff Nyaga bwe baali bagenda Abanyarwanda ne Museveni bwe baali bagenda okumwassasinatingira Congo n'asimatuka n'aresigninga n'avaayo oluvannyuma amagye gaabwe ne bagajjayo Congo ne wasigalayo Kagame ne Museveni ne Kagame buli omu alinayo ebibinja by'abayeekera kati ate bwe bamala okuteekayo abayeekera ate ne batwalayo amagye ageefulaga mbu aga protecting ensi zaabwe naye nga gayimiridde mu Congo to protect their countries nationalism nayo oluzungu kyerunkola nze n'ebbajjo kati ebintu ebyo mubijjukira bulungi tubiyitamu for revision mutegere wawe tulaga kati oluvannyuma lwa US ne UK okulaba ekintu kya Brexit BRICS si BRICS nakibabuulira dda omurasha n'omugundi olutalo lw'omurasha n'omuzungu abarasha abachina n'abakoleyo okutwala East Africa ne Africa nga basinzira mu bendebendero nga bali ku backbone ya Museveni najjambi babuulira kakati babagobezaayo abasirikale baabwe balina okubajjayo kati Museveni addusizza M23 agiyingiza Uganda mu kyama ne operation Shujja evaayo ejja naye bwe bamanyi olina omuntu ali mu UPDF nga ali Congo mukwano sagala kukutula nkizi naye nawe si Gurikisi twashi munjokesa Gurikisi ulira bwaba ino omuntu wali Congo Museveni yakwata abaana ba UPDF n'abatwale Congo babadde basima golodi bonna nga bwe babadde mu golodi babeetolodde bonna babakutte Museveni wabula ye kyakoze agambye tebyogerwako ku media wonna mu Uganda era abaana muyinza obutaddamu balabako bomanyi olina wa UPDF wabadde mu kibondo ky'abali ababba minerals mu Congo bonna basaliddwako bonna bakwatiddwa bonna tewali n'omu so kati Katonda atuyamba abaana abo bawanike babeera abajulizi mu misango bwe wabaawo ekisukkakaawo temugenda kuddayo balaba ekyo kimu mukiwulidde ekyo ekintu wabula Museveni kyakoze agambye bannamawulire empapula radio TV bannamawulire bonna tebageza ne bakyogerako ode efulumye era muyinza obutakiwulirako wantu walala wonna okujjako ku mikutu naddala mu bantu abalina sources mu bifo ebyekusifu kakati Museveni ajjeeyo M23 n'agireta mujjukira ebiseera ebyo bwe nabagamba ku bantu abali mu ntinda aboogera French n'Olunyarwanda Museveni ajjeeyo abantu ba M23 n'abayingiza Uganda waliwo amasomero agamu abantu abali mu bitundu by'e Nakaseke ebitundu by'e Nakasongola mulaba abantu be batadde mu masomero waliwo amasomero ge bataddemu abantu boogera French Lunyarwanda ne Lingala ennimi 3
abo ba M23 abajiddwa e Congo oba abali mu kujibwa e Congo okubaleeta mu Uganda. Abalala baleeteddwa ne bateekebwa mu kibira. Waliwo ekibira kya Kalitunsi, ekibira kya Payini oba kya Salimusale kiriko square miles oba nga 18 oba 20 around there. Kiri mu bitundu by'e Katuugo, Kinoni. Kibira kinene nnyo kya Payini. Ekibira ekyo kifuuse no-go zone. Mulimu abavubuka ba M23 balina butusi mpya. Batambula kiro. Bali eyo beefudde ng'abasalamala. Olw'okuba babadde mu kibira ebbanga ddene eri e Congo, tebannaba kumanya bulamu bwa mu bantu. Era babawummuza mu kibira ky'e Katuugo. We bayita Ekinoni. Nabagamba ebintu ebyange byenjogera bisigala biri open, genda obinoonyereze. Yes, get in. Otubulire n'gyobadde ebbanga lino lyonna. So, Kinoni Katuugo, ekibira kya Payini ekinene ekiriwo kirimu abayeekera ba M23. Abalala babatadde mu masomero agali mu Nakasongola. Waliwo amasomero gali 3. Nakasongola, Nakaseke ne Luwero bagenda teekayo. Kati waliwo abalala abasobola okukola emirimu bali mu bitundu bya Lukuli Nanganda. Waliwo akatale we baali bayita mu Kiwempe. Waliwo akatale baali bayitawo. Waliwo akatale akali mu bitundu bya waliwo akatale mu Kiwempe Kansanga. Akatale kano kagenze kanyigiriza abantu ba bulijjo. Akatale kano kafuuse ka Banyarwanda. Kali mu bitundu bye Lukuli Nanganda. Lukuli Nanganda waliyo akatale. So ekitundu ekyo bakitaddemu abantu Abanyarwanda abatamanyi, tebamanyi Luganda, tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luswahili, boogera Lingala, boogera French, boogera ne Olunyarwanda. Be bali mu bitundu byawo. So ebitundu by'Entinda, Kawempe, Kabalagala ne Kampala yenna, Kampala Metropolitan namu bataddemu abasajja abo. So mulinde ebigenda okuddirira. Mubere bamanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Wano tugenda kuyitawo oba kitya. Tulina olutalo olunene nnyo olw'omunda, naye ate waliwo n'olutalo olunene nnyo olw'ebweru oluli wakati wa China n'omuzungu. Abachina n'Abarasha okutwala ekitundu ekyo bakitwala oba tebakitwala. Kakati ate ekyo ng'okivuddeko kuliko ffe abakooye Museveni. Kati olutalo olwo bw'ozigatta entalo 2 zigenda kumaliriza nga gogodde East Africa yonna. Wenatandikira obyogera byali tebitegeerekeka, naye na risking okubyogera kati bituuse we bitegeerekeka. Buli muntu asobola obbiraba. Era byemulaba nga diversion ezo Museveni alina ekintu kyabakweka muleme kukitegeera. Mmwe bannayuganda mujjakira ku makyaba abagambe nti Museveni adduse mu ggwanga mwewuunye. Weewaawo olutalo Museveni alutaddeko buteesi diversion muleme kulumanya. Naye bali mu kiseera ekizibu ekitabangawo mu bulamu bwabwe. Ebyo byemulaba ku media zaabwe, media houses, bafuba nnyo kati bakutte ekintu kino Museveni kyatambuza mu bannaddiini, mu b'emmengo ne mu bantu abakulukulu buli awabeera omukolo okudiscreditinga amawulire ga social media. Oluvannyuma lw'okwaseesinga ne bakakasa nti nno abantu bava ku mainstream medias, bali ku masimu, bali ku social media, bafuba nnyo owekitiibwa bwajja na discreditinga information y'oku media. Omuntu abaddewo omukulu kimuleetera okuddayo ku TV ne radio.
ekyo kivira ddala mu kabano balwana kuzaayo bantu ku TV ne radio kyova olaba nga badiscreditinga amawulire getuwa kyokka ate nga ge matuufu n'ogamba omuntu